Bannayuganda bannange nze sina bigambo birungi eri gavumenti ya Mwami Museveni. Naye kyembadde mbasaba nakwatibwa omwaka ogwa 2021 nembeera mu kooti masho okumala emyaka 4. Nenvaayo okuviirayo kwange bamala kuŋŋama nzikiriza omusango. Saafuna bwekanya mu kooti masho. So bannayuganda kyembasaba luli kyali kunze, leero kiri ku ggwe, enkya kiri ku mwanawo, enkya kiri ku mugandawo. Tusitukire wamu twegatte. Tulumbe mulundi gumu. Pulezidenti tusobola. Yamba tubikole. Pulezidenti tukusaba okkirize. Webale nnyo Olivia Rutaya. Mulabe maama w'omusibe kwatibwako nnyo. Abaana abo babawamba okuva mu disitulikiti y'Erumbe bali bakolereta ba NUP. Bwejogerera bali kigo tebawozesebwanga, wabula abantu ba gavumenti ya Museveni babale babatuukirira babagamba basayininge amnesty bakirize emisango balyoke bateebwe, naye nga tebasobola kikola kubanga tebakola musango gwonna. Ismail ye looya waabwe oyo gwe mulaba muganda waffe. Kale Yenze Nanteza Prosi muwala wa Mugumya Arafat oyo gwe mulaba munamba 46. Taata wange yawambibwa okuva Embirizi Lwengo era abadde awozesebwa mu kkooti y'amagye. Amazeeyo emyaka 2 n'emyezi 9. Yaleka abaana 10. Amawita Simwe Munonga. amazina gange Dinisima Annette Ningumu omulika mwejo nga Bobby Young. Oli mukyala Bobby Young. Balamusiza mu linnya lya kitaffe. Amannya gange nze Nsamba George William, taata wa Muwonge Joseph. Muwonge Joseph kino kiyinza kana kiyisaawo okwebaza Pulezidenti Bobi Wine bambi olwali nnyo ku mwana wange kubanga bamukosa ensigo. Ekyamazima simanyi era omwana we ne baba akomyewo oba ali bamulamu, naye weebale nnyo, weebalire ddala omulimu ogwo gwokoze era n'obeerawo olw'okubeera nga taata. Nkwebaza omwana we omubeereddewo olw'ensonga nti nange saali bulungi, nina omwana wa myaka 14 teyeekyusa, ndiisa buliisa enkola ki ate nga nina okulabirira omwana wa Muwonge. N'olw'ensonga eyo mbasaba mwenna nga bandi mbeebaza kubanga muyiyeewo emibiri munoonsonyiwa wa Pulezidenti olw'okuba ntisobolanga kutuuka mu nkiiko zonna kubanga nva wala Lakayi naye abaana abo nabazaalira Sembabule disitulikiti. Y'ensonga nti endagamuntu ye kyeraga gye twawangaalira. Amannya geego Nsamba George William, ntuula Mugombolola ye Lwamagwa, Lakayi disitulikiti. Tobale nnyo. Yesu yeebazibwe. Amiina. Amannya gange nze Nankya Annette nga ndi sisita wa Katouma omusibe akyali ekitalya ng'ali namba ya 9. Bamukwatira Mbale kati amazeeyo emyaka 4. Ate okumala Emma ali kitalya okumala emyaka 4. Kama yebaza. Amiina. Amanya gange nze Nakasimungu omukyala wa Kiswahili yaliko nambe mu Isiramu. Agenda mu myaka 5. Kwa kifaananyi kino kitya? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Nze Kabonge Isma, omusibe wange Arthur Ndawula gwebamanyi nga Geto King kati yakamalayo emyaka 3. Mukama waffe yeebazibwe. Amannya gange nze Nakabonge Justin, omusibe wange ye Ddala Kintu namba 8 ali kitalya. Bamukwatira kweyogerere kati yakamalayo emyaka 4 agenda kugwakuta. Amannya Walusemibiri Bazeeyo Kamya, chairman wa NUP Muluka Kito, Mugombolola ya Lwengo District. Muganda wange Mugumya Arafat.
neyanze nga bakulembeze bannuuku singa simume neompulizoni singa taliyo kubanga bamukwete emyezi 8 nemutuyamba mpaka lwamu basisinya nebamutwala mu kooti y'amagye. Tubale nnyo ensonga eyo kanjogereko bulungi nga bwe mmanyi babakwata ne basooka ne babawamba kati bwe tuba tutateeko pressure bayinza okubasiba n'emyaka nekiyita nga tosobola balabako. Amannya agange nze Lubama Moses nga mbeera bwebweru muganda wange Galukande Jime ali ku namba 11 ali mu kkomera ekitalo nakwatibwa mu mwaka gwa 2021 mwezi ogwokutaano genda kuweza myaka 5 mu kkomera. So embeera gyetutambuliramu basewo ne banyabo. These are just a few of the victims that we invited. Families z'abantu ababuzibwawo nazo manyi tweziri mwemirire ababuzibwawo bwe bamawe buli oyo bawe bamuwamba okuva mu Bwene district. Mujja kwikirira muli batono abali olunaku olwaleero. N'Olivia Lutaya jangu kubanga n'Olivia Lutaya ono yamala ebbanga eryo lyonna. Honorable Winnie Yanima, you remember you asking about Olivia Lutaya. Here she is. She was only released after being forced to plead guilty for crimes she never committed. Olivia, jangu very very quickly. So kwogera ekigambo kimu olwabo abalala abavaayo nabo. People power, our power, people power. Bannayuganda bannange nze sina bigambo birungi eri gavumenti ya Mwami Museveni, naye kyembadde mbasaba nakwatibwa omwaka ogwa 2021 nembeera mu kooti masho okumala emyaka 4 nenvaayo okufiirayo kwange bamala kuŋŋama nzikiriza omusango saafuna bwekanya mu kooti masho. So bannayuganda kyembasaba luli kyali kunze leero kiri ku ggwe, enkya kiri ku mwanawo, enkya kiri ku mugandawo. Tusitukire wamu twegatte tulumbe mulundi gumu. Pulezidenti tusobola yamba tubikole. Pulezidenti tukusaba okkirize. Webale nnyo Olivia Lutaya. Kakati abantu bano abali wano basebo ne banyabo. I also want you just very quickly amanyago omuntu yabuzibwawo mwaka ki. These are people whose persons were taken out by the military and up to now have not been seen. So very quickly. Amanya ganeze bachana wumve amuchalo wa John bamujja wakise asawa zalinga 5 bidi abidi amanya ganeze bachana wumve amuchalo wa John bamujja wakise November bidi abidi naye tunzikirize tuseoka olunaku lwajjo nageza okukima mutabani waye nga tumudde okusoma kati waliwo omwana muzadde we yabadde amukiriza taata kati omwana omuzadde we yazza omwana n'amusanyukira n'amuwa nolwakadati mutabani wange dadi nayita omwana dadi era nasuze Amanya agange nze Sarah Dambula mukyala Dambula era yabuzibwawo omwana nga bwagange ebigabo byakukwata kubanga nze sikyalina biziza erinnya lyange nze Nagayi Farida, mwannyinaze Kiyemba Sharifu bamukwatidde wiiki ewedde mu Miniprise lwakuba awagira nnyo Pulezidenti Kyagulanyi ne NUP. Talina nnyo byabeeramu naye yabadde agenza akola bya design ng'avudde wali ekazo. Bwe yagenze twategeezeddwako nti bamuyingiza mu drone, naye tusaba Katonda akwata ku bantu abo ng'abo wakwata abatume nga bali mu kkomera naye basobole okubulwa emirembe aba gavumenti ya Museveni
bafulube bufulumi banange tulina obulumi kubanga tetulina musango gwonna. Erinnya ye Kiyemba Sharifu yeeyita akaprint akashata. balamusizaako basebo ne banyabo amanya gange n'abagoza Florence mukyala wa Wangolo Shafiiki bamutwala nga 3 Desemba 2020 yagenda kuweza myaka 5 tumunoonyeza bwenaona tetumulabangako. Wangolo Shafiiki yabuzibwawo olunaku olwaleero. balamusizaako banyabo ne basebo amanya nze naituka Dorothy nga nsisita wa Nalumoso Vincent yawambibwa nga 1 Desemba 2020 nga guno guliko tetumanyiibwa waabe. balamusiza banyabo ne basebo amanya agange nze Namuyanja Mary mukyala wa Lukwago Martin eyawambibwa ennaku z'omwezi 23 Novemba 2020 okuva e Bugolobe paka na kati simanyi gyali munoonyeza buli wamu simulabangako. People power, our power, amanya nze Nasunagala Amazimula Dennis yawambibwa 3 December 2020 up to now simulabangako bamujja Kyebandu Nansi. amanya gange nze Nakwera Monica nga nze mukyala wa mwami Kibalama John Bosco eyabuzibwawo nga 3 June 2019 kakati mu June awezi myaka 6 naye tusaba kusaba tukisaita kyakola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. amanya gange nze Nabega omuntu ono Hassan Mubiri yabuzibwawo 2020 ennaku z'omwezi tetukyamulaba. Mukama mulungi budde bwonna. Erinnya Nabule Agnes mukyala wa mwami Muhammad Kanatta bamujja Walusubi ennaku z'omwezi 2 Desemba 2020 bamukwata ssaawa nga 9 ez'ekiro bamenya luggi ne bayingira mu nju nene gye buli eno tetumulaba tetumanyi gyali wabula twasala busigazi kusaba Katonda yekka yekka yamanyi ekiriddako. Yesu wazire Uganda amanya gange nze Justina Nakuna ndi mukyala w'omwami Ssembo Godfrey eyabuzibwawo nga 2021 omwezi ogwokubiri n'okutuusa kati simanyi omwana wange gyali. Wano bawo yali headmaster ku ssomero ne bamuwamba kubanga yali baleeta ebifaananyi bya Museveni ne babiteeka ku ssomero. Master n'agamba ebifaananyi bya candidates tebirina kubeera ku ssomero lyonna. Ne bamuwamba up to now tetumulabangako. So as you can see, ladies and gentlemen, this is what the Museveni regime is doing. Some of those are some of the victims, but we also have another category of people who are in prison, and but because of time we will not do that. Abasibo ne banyabuka muzikirize yanjira abakulembeze baffe abali wano olunaku olwaleero okuva mu NUP